okuwandiika amawulire masunsule Zenalumu Irene. Gibadde miranga na biwoobe ku Parliament enkya y'olunaku olwaleero ng'omubiri gw'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eddokolo Cecilia Ogwal gutuusibwa ku Parliament wakati mu maziga n'ennyiike. Omusasi waffe Joyce Ndagire ali ku Parliament era ebiriyo byonna abituleetedde. Omubiri gw'omugenzi Honorable Cecilia Ogwal gutuusiddwa ku Parliament ku ssaawa 2:55 ez'okumakya ng'era gukwasiddwa Sipiika wa Parliament Nnaalongo Anita Mongo Magogo, Kalani wa Parliament Adolphe Mwesige, baministers ab'enjawulo ssaako n'abamu ku babaka ba Parliament. Wawulirira bino ng'ababaka ba Parliament abasinga obungi bamaze okwesogga ekisenge awateesezebwa okusobola okwetaba mu lutuula olw'enjawulo olw'okukungubaga wamu n'okusiima emirimu. Mugenzi Cecilia Ogwal y'omu ku babaka abaludde mu Parliament nga bateeseza eggwanga ng'ono Parliament yagiyingira mu Parliament ey'omukaaga mu mwaka gwa 1996 okutuusa w'afiiridde, ng'era yabadde omubaka omukyala owa disitulikiti y'Eddokolo, ng'era ono yassize omukka gwe ogw'enkomerero olw'okuna lwa ssabbiiti yawedde wali mu ggwanga lya Buyindi gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi. Omugenzi ono ajjukirwa nnyo okubeera omusaale mu kubaga ssemateeka w'eggwanga owa 1995 ng'era ebbanga ly'amaze ng'omukulembeze ajjukirwa nnyo olw'okulwanirira wamu n'okukuuma ssemateeka ono okulaba nga tataagulwataagulwa. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa Parliament enkya ya leero, omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okuwubako olubulu lw'ebigere ku Parliament, naye yegatte ku bakungubazi abalala okusobola okukungubagira wamu n'okusiima omugenzi emirimu gy'akoledde eggwanga. Ababaka ba Parliament ab'enjawulo bensobodde okwogerako nabo okubadde omubaka wa Nakaseke South LUTAMAGUZI Paulson Semakula, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Shema Rosemary Nyakikongolo, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Napaaka Faith Nakuti, omugenzi bamwogeddeko birungi byereere. Cecilia Ogwal tabadde mubaka nti just opposition, n'abadde mubaka wa ggwanga nga byakola biyamba eggwanga. Uganda knows that she has pushed many causes and has remained and succeeded in all of them. She was this legislator who believed in reason rather than in fists and fights. Abadde strong nnyo ayogera ensonga ezikwata ku bantu bonna, naye amakanda gonna nze kasooka nga ntutegeera Cecilia Ogwal n'okukola naye mu Parliament teyeerabiranga ensonga z'omukyala n'abaana abawala. Omulambo guno nga bulijjo gwakusula ku Parliament ng'akabonero ak'okumukungubagira, ng'era wano we gujja okuva gutwalibwe ku kkanisa ya All Saints Cathedral Nakasero okusobola okumusabira olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ku lwa Radio 4 ne Radio 7 nze Omumbejja Joyce Ndagire Tebandeke ndi ku Parliament. Webale nnyo Omumbejja Joyce Ndagire Tebandeke. Mu buufu obwo b'abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okukungubagira omugenzi omuduumizi wa poliisi eggwanga Martin Okoth Ochola. Omugenzi amwogeddeko ng'omukyala abadde ayagaliza so nga yali musaale nnyo mu kulaba ng'ekitongole kya poliisi kiweebwa ensimbi ezimala mu kuddukanya emirimu gyakyo. Bino byemu ku bibadde mu bubaka bwe obusomeddwa omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga okwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Omukyala Honorable Cecilia Ogwal y'omu ku babaka abaali emikwano gya poliisi era yalwanirira nnyo ekitongole kya poliisi okulaba nga kyongera okufuna ssente mu bajeti ezisobola okukiyambanga ekitongole okutambuza emirimu egya poliisi obulungi. Omukyala ono abadde mukyala w'amaanyi nnyo era abakyala bangi nnyo balina bingi bye bamuyizeeko bye bazze balaba ebisibuka ku nneeyisa n'empeereza
y'omukyalo ono. Ebisingawo okugulira eryo tugenda kubikulatira mu mawulire gaffe agaddako ebyongo bitadde ku bbali enkya olunaku olwaleero. Abakulembeze b'oludda oluvuganya wansi w'ekisinde ekibataba ki United Forces of Change beevumbye akafubo n'abakulira olukiiko olutabenzikiriza mu ggwanga olwa Interreligious Council okwogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Ensisinkano eno etakkiriziddwa mu bannamawulire kubirizibwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Mu balabiddwako nga bagyetabyemu kuliko ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya, Winnie Kiza ne Harold Kaijo okuva mu kibiina ekya FDC n'abalala bangi. Eno ejjidde mu kiseera ng'oludda oluvuganya gye luvuddeko luwenyigira mu kwekalakaasa mwe baasimbira ebitooke mu nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga balaga obutali bumativu bwabwe mu binnya ebiri mu nguudo zino. Embeera eno yaviirako ne poliisi okusimba amakanda mu maka gaakulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, aga Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago ssaako ne yaliko ssenkagala w'ekibiina ekya FDC Dr. Kanukiza Besigye nga n'egye buli eno tebakkirizibwa kufuluma amaka gaabwe newankubadde nga ye Kyagulanyi yasobola okubatolokako era alabiddwako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'akola emirimu egy'enjawulo. Eyo nga tuvuddeyo abantu 53 be bagenda okuweebwa emidaali ku lunaku lw'ameenunula g'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ag'omulundi ogwa 38 agagenda okukozibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno omwaka guno. Mu bagenda okusiimibwa mwe muli n'eyaliko Kyabazinga wa Busoga Henry Wakomoloki. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita ow'ensonga z'obukulembeze Mmiri Babalanda ategeezezza nti ebikujjuko by'omwaka guno byakubeera mu kibuga ky'Ejjinja ku kisaawe ky'essomero lya St. John Senior Secondary School wa Kitaka era nga byakutambulira ku mulamwa ogw'okuzimba eggwanga ffenna lye tweyagaliramu. Omukolo kugenda kubeerako okugabira abantu 53 abagwanidde emidaali nga ku bano wakubeerako neyaliko Kyabazinga wa Busoga Owekitiibwa Henry Wakomoloki eyawaayo ekyamaanyi okuwagira olutalo lw'okwenunula. Olukiiko lw'abaminisita nga batunuulira okwewaayo okwakolebwa abaami n'abakyala ba mwoyo gwa ggwanga okulwana okununula Uganda okuva mu bukulembeze obutulugunya n'okufuga bannansi obumbula. Okwekenneenya okwo kwe kwaleetedde baminisita okulonda omulamwa gw'olunaku okugamba nti okuzimba eggwanga ffenna lye tweyagaliramu. Okusinziira ku Minisita Babalanda, abagenya basoba mu 8 be bayitiddwa okwetaba ku mukolo guno ogugenda okukulemberwamu omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni, so nga bannayuganda bonna nabo bayitiddwa awatali kakwakkulizo. Minisita Babalanda agamba nti okujaguza olunaku luno kwakubeera mu bitundu by'eggwanga byonna era ng'obuyinza obw'okutegeka ebikujjuko bino mu bitundu eby'enjawulo buweereddwa abakulembeze mu zi disitulikiti. Olukiiko lw'eggwanga oluteekateeka ebikujjuko bino luyise abagenyi ab'ebitiibwa abasoba mu 8 nga bano be bagenda okutuula ku mwanjo okuliraana tenti omugenda okubeera President Museveni nga bano bakusooka kukeberebwa COVID-19. Wabula abakulembeze b'ejjinja bakubirizibwa okukunga bannayuganda bonna okwetaba ku mukolo guno nga tewali byakukebera COVID-19 oba okubaweereza kaati. Kujaguza kugenda kukolebwa okwetooloola eggwanga lyonna. Abakulembeze mu disitulikiti ez'enjawulo be bagenda okusalawo ekifo n'olunaku lwe lunaakwatibwa. Kino kiri bwe kityo kubanga abakulembeze abamu naddala abo abaliraanye ekibuga Jjinja ewagenda okubeera omukolo gw'eggwanga omukulu bayinza okwagala okubeerako ne bakkaanya okujaguza mu disitulikiti zaabwe kwongezebweyoko basobole. Mu mawulire amalala ng'eggye lya PDF lyongera okunyweza enkolagana yaalyo mu bantu aba bulijjo ebikujjuko eby'okujaguza emyaka 43 eggye lino ligonjebwawo eby'omwaka guno byakubeera mu bitundu by'e Busoga mu disitulikiti y'e Bugweri. Okwogerako ne bannamawulire, omuduumizi w'eggye lya PDF Gen. Wilson Mbadi atubuulidde nti basobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obwabaweebwa nga kati kye baliko kwe kulaba nga baliko ettoffaali lye bassa ku byenfuna by'eggwanga lino. Omwogezi w'eggye lino erya UPDF Felix Kulaije atangazizza nga tweteekateekera okujaguza omulundi ogw'43 eky'eggye lyaffe lizaalibwa abaali bakyayi embeera bwe baasalawo okuggulawo olutalo ku gavumenti ey'ekiseera ekyo. Ku mulundi guno agambye tugenda Busoga gye tujja okubeera ne wiiki ennamba nga tukola ebintu eby'enjawulo: obujjanjabi, okuzimba amasomero n'amalwaliro agamu, okubudaabuda abantu mu ndowooza. Oluvannyuma olunaku lwennyini tujja kujaguza mu disitulikiti y'e Bugweri awajja okubeera emikolo nga 6
omwezi ogwokubiri. Era ayogeddeko n'agamba nti yeebaza bannayuganda olw'obuwagizi batuwadde nti tutukkiriza okukuuma ebyokwerinda katuyingidde ate mu musingi omulala okubeera ejje erizaaza ebyenfuna eza ntusobodde okuzimba amalwaliro n'amasomero okusinza gavumenti bye yatukwasa ate tuyingidde mu bulimi nti era kati emmere tujja erimira gye tulya nekitusobozesa okuwonyaawo akasente ketubadde tufulumya. Nga tukyali mu buufu bw'eggye erya UPDF abajaasi b'eggye erya UPDF abasindikibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanisa abayeekera aba ADF wansi w'ebikwekweto bya Operation Shuja baliko abayeekera basatu be basse nga kw'otadde n'okununula abaana 5 n'abakyala 3. Omwogezi w'eggye lino Major Bilal Katamba ategeezezza nti bino bye bimu ku byavudde mu bikwekweto eby'okufuggaza abayeekera bano ebyakoleddwa okulinaana omugga Luna ku kyalo Matungulu mu ssaza lya Ituri mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Major Bilal Katamba agamba nti abaanunuddwa bali mu mbeera nnungi era nga baali baawambibwa abayeekera bano aba ADF baali mu bbaasi eyali eva Kamanda nga yolekera mu bitundu by'e Beni mu Novemba omwaka ogwa 2021. Okusinziira ku Major Bilal Katamba mu birala ebyazuuliddwa mu bikwekweto bino mulimu n'ebbomu, ekika ekya RPG n'eddagala eribadde lyeyambisibwa mu kujjanjaba abatujju bano n'ebirala nga bw'atunnyonnyola. Amagye ag'omukago gasobodde okununula abantu 8 omuli abakyala 3 n'abaana 5 oluvannyuma lw'okulagana n'abatujju bano mu bitundu bya Maitungulu Valley mu Turi Province. Abantu abo bali mu mikono gyaffe bafuna obujjanjabi era twasobodde n'okumiza omusu abatujju 3 ababadde mu kibinja ekyo. Amagye gaffe ag'omukago gakyayongera okulaba nga abantu bano gabagoberera. Twasobodde okufuna n'amalagala ag'enjawulo abatujju gano ge badde bakozesa n'ebbomu ekika kya RPG kirimanyiddwa nga ekikompola. Mugavudde ebweru w'eggwanga abatwala eggwanga erya Kenya basambaza ebyogerwa nti Kenya teri makambugu n'amawanga agagyetoolodde. Kino kiddiridde obukuubagano naddala mu by'obusuubuzi Kenya bw'erina n'amawanga agagirinaanye omuli okugaana amata ga Uganda akatale ka Kenya n'ensonga endala nnyingi. Mawanga amalala Kenya gezze ezoganya nago agagirinaanye kuliko Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Kenya Musalia Mudavadi agamba nti Kenya y'emu ku mawanga agakulembedde mu kukuuma emirembe mu East Africa era ng'ekyo butali makambugu n'amawanga gano abisambazze. Eddakiika ziri 14 eziyise ku saa 6 bwe gabadde ag'obudde buno tuddiŋŋane mu malala. Nze Naluma Irene wekumire ku Radio 4